Banakawempe bade balina ennyonta nti okuva omubaka waabwe yali yalonde bali yakatuula emyezi mpanga mu parliament ate nasibibwa ate bwe yali akava mu komera nga amaze emyaka 2 ate kyamukisa mubi n'afuna obulwadde kati Kawempe North bali tulina ddoboozi mu parliament eri badde yina ennyonta okukiikirirwa mu parliament yaffe ey'eggwanga kati ate wasaba alonze omubaka Nalukoola ate ne wabeerawo okutataganyizibwa oba okulwa okumuteeka mu gazeti ekintu ekyo kibadde kyennyamiza kuba Bannakawempe babadde babanja omubaka waabwe asobola okugenda nga okubakiikirira mu parliament naye kyamukisa mubi ti gazeti babadde baluddewo okumuteeka ekyomukisa omulungi bamuteeka mu gazeti so awo nno kibeera kireeta obutali bumativu olw'ensonga nti ababaka abasinga betuze tulaba bazze balondebwa badde balondebwa nga by elections zino zibeerawo naye ng'ate bateekebwa mangu mu gazeti naye ne bakiikirira abantu baabwe kuba Bannakawempe North badde balina ennyonta ey'amaanyi nti babadde baludde kyekana bamaze emyaka 5 nga service tebatuukako mbaka yali yalondebwa olwava mu komera n'alwala ate olwamala okulaala Mungu n'amuyita ate Mungu olwamuyita ne bayitawo akabanga ne balonda ate mbaka yali yalondebwa nga kwegamba tanateekebwa mu gazeti wabaddewo okulwawo okwo okumuteeka mu gazeti naye kyamukisa mulungi ti Honorable Nalukoola Elias Luyimbazi yasobodde okulondebwa so era njagala okumutegeeza nti aweereze Bannakawempe kuba Kawempe North emaze akabanga nga terina mukulembeze agikiikirira kugamba erina ennyonta y'obukulembeze era njagala okusabira Madam Speaker Right Honorable Anita Mongo amuweeyo ku budde asobole okutebolinga ensonga za Bannakawempe North ku ya parliament kubanga badde tebalina budde businga buli awo bw'amaanyi kubanga badde baza akasera nga tebalina mubaka bakiikirira so n'olw'ensonga eyo tusaba omubaka omulondo wa Kawempe North Nalukoola Elias Luyimbazi Honorable aweereze Bannakawempe North kubanga beetago service delivery mukana akabanga kasigaddeyo ak'omwaka ogumu n'ekitundu kitusanyudde nti Speaker bwe yafunye amawulire ago newankubadde nga olukiiko lubadde mu kuwummula atuyise ne tulayira tetukitwala nga kyakusaaga yeebale nnyo tumusiimye era tusuubiza ajja kutuwa omukisa nga aba Kawempe North Constituency twogere eri Parliament n'ensi eno okugitegeeza wa we tuli mu kaseera kano